Aba Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi nga bali wamu n'ekkanisa ya Uganda n'ebitongole ebirwanirira obutonde bw'ensi batongoza enkola ey'okulwanyisa obucupa bwa plastic n'ebintu ebirala ebyonoona obutonde gye bayise Earth Hour. Enkola eno bagitongoleza ku Media Center wano mu Kampala nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yennyamidde olw'omuwendo gw'obucupa gw'agamba nti gye gujja kusinga omuwendo gw'ebyennyanja obungi mu nnyanja ezitali zimu. Ebicupa ebisuulwa mu nnyanja bigenda kuba bingi okusinga ebyennyanja. Keno olaba nti ebyennyanja tebirina bwekyusizo era baga ebyennyanja bifudde. Agambye nti y'ensonga lwaki batongoza Earth Hour ng'abantu balina okwefumiitiriza ku butonde bw'ensi wakati w'essaawa 2:30 ez'ekiro okutuuka ku ssaawa 3. Okuva ku ssaawa 2:30 okutuuka ku ssaawa 3 yeeteekeddwawo buli muntu yeefumiitirizeeko ku butonde bw'ensi. Wano wasabidde abantu bulijjo okwewala okumaasamasa obucupa naddala bwe bamaze okunyweramu amazzi kubanga bakizudde nti bwe businga okwonoona obutonde. Era kati nnamba y'obucupa ebwo eneetera n'okusinga obungi abantu abali mu nsi. Awanjagidde gavumenti okukendeeza omusolo ku byuma ebikozesebwa okufumba kisoose abantu okubijjumbira okwewala okutema emiti. Biriko emisolo emiyitirivu, emisolo mugiggyeewo. So minisita muggyeewo emisolo. Ebintu eby'okufumbako biyingire abantu balyoke bafumbe eddigobe ne mukerera mwenye. Kati balina enteekateeka ey'okusimba emiti obuwumbi obusoba mu 3 mu ngeri y'okubbulula obutonde obutaaguddwa. Minisita w'amazzi n'obutonde Sam Cheptolis asinzidde wano n'alambulula ku kaweefube ateereddwawo gavumenti okukuuma obutonde bw'ensi n'okukangavvula bonna ababwonoona. We are still engaging with the Ministry of Energy to see whether it is possible to provide cheap gas for our people so that they can stop using firewood. Ategeezezza nti nga gavumenti bamanyi nti waliwo abasimu omusenyu mu ngeri emenya amateeka essaawa yonna bagenda kukolebwako era n'ategeeza nti okukuuma obutonde buvunaanyizibwa bwa buli muntu. But there are also others who are mining sand illegally. Waliwo abamu ku balwanirizi bw'obutonde bw'ensi nabo abaliko bye balambuludde ku ngeri obutonde gye buyinza okukuumibwamu. Bakubiriza abantu bulijjo okukozesa ebintu ebivunda ebisobola okukolebwamu ebintu ebirala ebigasa eggwanga okusinga pulastika ate ayonoona obutonde. N'olwekyo tusaba nti nga families tuve ku kukozesa obucupa buno bwe tukozesa omulundi ogumu. Families bwe muba mutambula nga mutambulidde mu mmotoka tuveemu omuze guno ogw'okkasuka. Omaze okunywa okasiso, omaze okunywa okasiso. Twagala tusootinge oba bwe tusootinga at source kijja tuyamba nti tujja kujjamu obuplastika obutavunda tujjemu ebyo ebivunda tutandike obikolamu ebintu ebirala nga manda oba nga nakavundera asobola okukozesa mu nnimiro. Oluvannyuma Ssaabalabirizi Kazimba awadde obubaka bw'okusaba kw'okunyeenya amatabi okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya n'ajjukiza abantu ku makulu g'olunaku luno n'abasaba bulijjo obutaggwamu lwa bintu bya nsi eno. Wona ogamba nti kanvaabire mulimu abafunye agafo ne bavaabira ne balyanga abatalyangako ne beerabira ne bannaabwe abalala. Eyo gy'olira enguzi abantu balidde bintu. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.